kwanirizaako mwebale kubanga otwegasako wano ku NTV ne Spark TV ku YouTube ne Facebook mwena tupanirizaako mwebale kubanga mutwegaseko amakya g'olunaku olwaleero nkimanyi temunaaba kumanyira mwaka guno omupya naye mpolampola tujja kuba tugumanyira 2024 era nziramu baagaliza omwaka omupya omulungi ddala ogwa 2024 wano mu Mwasuze Mutya era nga weri nkola yaffe tali tutunuulira ebyo ebituyemba okugenda mu maaso guno omwaka tugutandise buli mwalina ebibuuzo bingi amu mugamba January alimu ennaku alimu mwaka mulamba kubanga mulaba nga taggwako ate nga ssente ziba zimaze okugwawo kale tuza okukola ssente era amakya g'olunaku olwaleero paka ssaawa 5 ez'okumakya nga tusoma ssente actually olunaku olwaleero katutunuulire obulamu ne ssente ozikola bintu bingi byokukola olaba nga ozikola mu butuufu zingi era ozirabako naye zikuyitamu buyisi lwaki tezinywera bitugenda kuba nga tuyigako amakya g'olunaku olwaleero ndi n'omwami Newton Buteraba joka twogera ku ssente omanya era yeye yalina okuzoogerako bwe tugenda kubeera naye paka ssaawa 5 ez'okumakya ndi Rothkali Balabwanika Mwasuze Mutya nziramu okukaniriza wano ku NTV ne Spark TV YouTube amu ne Facebook mubale kubanga mutwegaseko amakya g'olunaku olwaleero mu mwaka omupya guno ogwa 2024 era nga tugenda kuba tutunuulidde ssente zaffe ate guno omwaka tuzikuumye tutya era tuzifunye tutya basically obulamu obutambuza otya ate ne ssente ng'ozikuumye byombi obulamu ne ssente okola nnyo era okoowa nnyo mukwano naye zijja era ozirabirako ddala naye tezibeerawo zikuyita buyisi mu ngalo olina ebibuuzo bingi naye ansa ntono ndi ne Newton Buteraba paka ssaawa 5 ez'okumakya nga tutunuulidde obulamu ne ssente. Happy New Year sir. Happy New Year. Nenza 2023 teyakuyisa bubi. Anti kati ffe tubeera mu misomo. Okay. Ogenda okukeera nga emisomo gitandise okuddamu otunula bigezo. Yes, I know. N'okogga nga bw'ogenze. Wakaffe tusigala ku saizi yebutagenja takogga. Bwe ndi mu 2024 bwe nali mu 2020. Nasemba okulaba mu is it October anniversary? Yes. Twali ne haja mu gundi ne tunyumirwa nnyo mwatukola obulungi nga NTV naffe kennyini ndo mwatukola obulungi Farida ne tumwebaza okugireeta ate ne tukwebaza okubeera nga wajjongera mu maaso kama mulungi twebaza abantu bonna abasobola okutujoyiningako olunaku so tukomyewo era obwaffe gwa kusomesa ggwanga ku byenfuna era omulamu nga bw'oguulidde obulamu ne ssente mpulira gwa mulembe nnyo eri abantu okutandika omwaka guno kituufu yes so tusooke twawula obulamu ne ssente tusooke twawula obulamu omuntu ayinza okula obulamu kyeki obulamu abantu buli omu agenda kubeera ne definition ye buli omu agenda kukkirizibwa okukeera ku makyo gamba buno bwe bulamu ye Katonda bw'atunuulira bye yatonda atuqualifyinga n'atuquantifyinga nga living things alaba ekimuli oba omuti alaba ente alaba buli ekintu kyonna nga kisobola okuba nga kissa nga kiramu kati bw'ojja n'okyelevatinga ekintu ekyo ne kikula n'okikomyawo eriffe obulamu bujja kubeera nti engeri gye tutambula bulamu engeri gye tubeerawo kyokka engeri gye bagaa nti ne okubeera ku nsi tuliko omulundi gutya n'engeri gye tulina okubeeramu mwogwo omulundi ogumu nagwo tulina okubirowoozaako nasomanga ndowooza yali mu Revelations mu Bayibuli omwo ne bagaa nti bwe tunaagenda mu ggulu kuyimba kwereere nali abaddeyo okirabye abaabikulirwa baawandika ne bagaa mu ggulu kuyimba kwereere neŋŋendako nga nsoma ndowooza Quran ng'egenda eraga nti bo balina levels z'eggulu zisukka ne mu 5 kikulagira ddala nti eno chance gye tulina wano ku nsi emu bweti tulina okugirowoozaako deliberately nkoze ntya ssente zimbeezeewo neeyisiza ntya n'abantu mbeerewo bwe bulamu bw'owulira nga olwadde kibeera kizze kulwanyisa bulamu bwe bakutwala mu kkomera obeera nakyo kirwanyisa bulamu bw'obeera n'abantu nga oba bakuvumu oba bakola batya nga kwega buli omu agamba oje lwaki omutafa kwega kiva mu ngeri gy'otambuza obulamu so nakiraba nti definition y'obulamu ojja kuba nnene naye
kyendowooza kye tuyinza okutunuulira yengeri omuntu gy'ayinza okusalawo ku lulwe yeesembereza ssente okumuyamba okutambula mu bulamu buno bubeere nga buli smooth kwega olina sooka kuba mulamu olyoka osembeza ssente bagamba kola ssente weeyagala kola ssente we ne bwe zijja nga zenkana loole namba naye ng'oli mulwadde nga kwegamba bakugambye nti obuzayo wiikisi bbiri ofe tojja kuba na mirembe twabalaba mu covid tebalina ssente naye nga oxygen tewali oxygen so obulamu bubeerera buzibu in fact challenge zendabye zonna nti calling y'omuntu kasita atandika okubeera nga ategedde nti ali ku nsi kuno mulamu atandika noonya ngeri gyawangaalamu kati mu kunoonya engeri gyawangaalamu anoonya ebinaamuyamba okuwangaala kyova olaba bagamba basic needs z'okubeera omulamu tugambe emmere awokusula n'ekyokwambala food shelter clothing kati emmere mwemuli ebyokunywa naye ojja labanga ebintu bino byonna food shelter clothing basic needs bw'osembeza ssente osasula bisasule n'obeerawo osobola okugula emmere ogulawo osula ogula n'ebyokwambala ekitegeeza nti bw'odduka eno n'ogoba ssente eno bw'okomawo osasula busasuzi kituufu kati bw'omala ate okutereeza basic needs otuuka ku needs endala z'oyagala noga naye kati ku kyalo kuno lwaki tebantyamu kandeeteyo emmotoka etiiseemukko era ojja laba nga bw'oleeta ssente ova ku level ya basic needs n'otandika okkangamu n'oyambala ku nsawo ekanga n'ovuga emmotoka ekanga n'ennyumba ne muginyenya n'oleeta ennyumba ekanga kati ate n'otuuka ku level erinda n'oboke maze okukanga tiisaamu lwaki sigenda ku sikeera endala n'olyoka ogaa nti kati ndowooza kanzije neesimbewo abantu bonna balaba bagenda okumaliriza banoonya actualization bamuyiteko lwaki tebampitako nogaa kati kampereze bantu ku ddaala erisembayo n'ebyo byonna bitambula ku kaweweevu senga obeera otereezezza ssente so kya mugaso nnyo abantu okubeera ne attitude eyogamba nti nkoze ntya ssente okukimira oyinza okyogera nti nkoze ntya ssente naye emiwaatwa n'amagezi ogafuna kati emiwaatwa n'amagezi tulina omukisa nti okukola ssente ku lwazo kyekimu ku bintu ebikyasinza obwangu mu nsi okukola ssente kubanga ebirungo ebyetaagisa okukola ssente ate byo tuzaalibwa nga weebiri teri kubinoonya nti olina kubeera bubeezi mulamu obudde buno bwolaba bwe tukeera ne baga olina essaawa 2 mwezi ani azigaba tetumanyi azigaba katonda tuzisangawo nobe kugamba buli lunaku olukeera essaawa 24 bazikuwa kati gwe kyeweetaaga nakisomesaako abasajja kuva edda nedda bo omutwe baalinga bagulabanga kapito nga kiva mu kigambo capitalis ekyolulatini nti kyava mu capitalis ekyolulatini ne kifuuka caput ekyolufalansa ne kifuuka capital mu Lungereza kyovula ze bayita capital offenses ezedda bakutemangako mutwe bwe bagamba nti ogwo omusango gwakoze capital offense oba gwa naggomola bakutemangako mutwe yasse omuntu tumutemako mutwe azeemu kabaka bubi bakutemangako mutwe so capital offense erina relationship gyerina ku capital nti mutwe kati tetulina kutunula wala nnyo ku capital ayinza kubeerawa era ojja laba nti nze bwe ngenda n'enjogera n'ensasuwa mutwe gwe guba guntutteyo okuviira ddala ku mutwe okusobola okuvuga emmotoka omutwe okukomandinga omumwa omutwe okutereka ebigambo bye naayogera omusawo ajjanjaba era naye ajja kukozesa mutwe okujjanjaba akozesa amaaso okulabaga nindako bwe tunula no microscope eno ng'eringa malaria yennyini so ojja genda okukitunulira nga kyebatunuza ekigambo connotation capital okubeera nga ze ssente
nga gwe mutwe kitulina munange okukozesa naye bw'otunuulira bagamba nti ffenna tetu-exploitinga mitwe gyaffe kimala. Obuta-exploitinga mitwe gyaffe kimala kituwa obuzibu mu kusukkuluma mu byenfuna. Kati abantu ffenna bwe tubeera tulina capital then kitegeeza tulina kwebuuza kizibu ki ekiriwo. Ekizibu kyanti bagamba is a long time thing. Okwebuuza ekizibu okufuna like ekizibu nti okutandika okulowooza ssente nti it's a long time thing okukola ssente kubanga okirowoozaako emirundi mingi obudde bungi kati kya mirundi mingi kyolina okumanya nti ssente z'okukula bagambe nti zakuze kitwalamu obudde naye nga ntunuulidde ebintu byonna ebirungi mu nsi bitwalamu obudde. Gambanga okusoma kutwalamu obudde, omwana okuvaamu omuntu kitwalamu obudde. Ne bwogamba bugambe nti kaŋŋendeko kuolidde mu Amerika ng'oli Uganda kitwalamu obudde. Kiki ekitatwala budde? Lyenvu. Ennaku zino GMO zajja tezitwala budde. GMO zibazireese zanguyirizeemu naye kugamba era ojja kulaba bajja kuga nti zirina oba side effect nga baagala otwale kiri ekitwala obudde ekitalina side effect. So okulowooza ku ssente kijja twala obudde naye abantu kyetwagala obbakubiriza nti obuzibu bwokka bwe tulina tetunoonyeza bizibu bimala oba bwe tutunuulidde ebizibu tusigadde tubirabanga ebizibu netubitya netweyongerayo netusenguka n'okusenguka oluusi. Bwe nali e Bungereza neewuunya nnyo omusajja eyavumbula gye twandiyise electric blanket nti mu bunnyogovu nga buyitiridde nnyo abasajja bavumbula ne bakola bulangiti nga y'amasannyalaze noga nti neebase naye ngikonekitinze mu masannyalaze ereeta ebbugumu. Ogenda noga nti omuntu oyo yali asobola okugamba banne nti mumanyi tusenguke tuve e Bungereza tugende mu nsi erimu omusana ebbugumu naye yagaa tusigale wano mu bunnyogovu naye wano mu bunnyogovu mwe tuyina okukolera buli kimu. Kugamba kinzijukiza vaasi eyo eri mu ndowooza erina kuba Luka 4:5 Yesu asanga Peetero n'abasajja abalala abaali ku mazzi ababuuza nti mwavubye ko twasuze tuvuba tetunakwasaayo n'ekimu. kitegeeza obuzibu bwabwe bwaliwo kuba baali tebannakwasa. Naye Yesu yabagamba ekigambo mu Lulatini bakiyita duc in altum ye moto yaffe St Mary's College Kisubi. Mu Luganda yabagamba mukasuke ebitimba byammwe ebuziba. Naye bw'owulira vaasi eyo ne byetegeeza oyinza okwewuunya Ruth nti Yesu yali asobola obbagamba muve mu buvubi mulime oba mukyuse ennyanja n'ennyanja terina byennyanja mukyusa akatimba kyusa b'ovuba nabo kyusa obudde bw'ovuba. Naye ekyo Yesu teyakibagamba, yabagamba musigale ku nnyanja naye musigaze akatimba musigaze bye muvuba nabo musigaze eryato naye kyemugenda okukyusaamu kwebyo byonna nga bisigadde byebimu kukasuka katimba wa buziba. Era bwe bakikola baafuna ebyennyanja. So nga tetunaba kudduka embeera yonna eyinza okuba nga ezze mu bulamu bwaffe
tulina okusooka okwebuuza linda ku katono wano tukoze tutya. Oyinza okuba oyina wooli kati nga tuli mu mwaka mupya 2024 naye nga waliwo kyotanakola ng'okasuka buziba oli ku mulimu ne bakunyeenya naye oyinza okusanga nga tonnakasuka mbeera ku mulimu awo buziba waliwo kyotanakasuka buziba kufa kwesaasira oba emotions ezitufugaawo osobola okubeera byombi weebiri kubanga bwe weesaasira tokasuka buziba. Omuntu asobola okubeera nga asobola okwongerako ka post graduate diploma awo ebyemisomo oba obikasuse buziba naye oyinza obutakwongerako. Oyinza okubeera nga tomanyi ku negotiatinga ku mulimu nga tomanyi ku negotiatinga kwegamba nga banno bajja ne bakuwa nze njogedde naye omusala gwe bagwongeza nze maze okubategeeza bwe omusala bagwongeza oba bankyusiza bapromotinze bantutte ku branch endala igwe nonga nti naye ndowooza nze bandoga oba banfitina so ng'oyinza okuba enteeseganya tonnagikasuka buziba ndogowejajinga nagendayo banabi confidence levels tonnazikasuka buziba. So oyinza okusalawo nonga guno omwaka ngenda kasuka confidence levels zange buziba nkomewo nga nina confidence ate ng'ekyo kyangu osobola okukozesa kamanke si manke ddu ku buli kifo mwoli mubeeramu abantu nga gwe kyobonaabona nakyo yakiyitamu anti oluusi oba tonnabikkulirwa eyo which is okay naye kati bwolaba programu ng'eno kimanye nati kalina kyolina okujjukira mwami Newton nti oluusi oba olumbye ku mulimu bw'osanga yabadde aludde wayise mu ekyo ate yakulabanga mulabe kya mirundi ebiri oba gumu oba ebiri waliwo woyinza okutuuka ne bakulabanga omulabe waliwo woyinza okutuuka ne batakulabanga mulabe teweerabira nti requirement eyaffe ffenna ku nsi ya survival. So survival oba okuwangaalira ku nsi kitufuula okutunuulira buli anaakendeeza mawogo gwe tugenda okukuŋŋaanya mu kisero ng'omulabe. Kati bw'otuuka mu kifo ng'oli mupya abantu balina okukutya lwa nsonga ono kazze ani gwagenda okureplacinga. Kati kijja kuva nnyo mu nneeyisaayo okukendeeza pressure yaabwe nti bw'otuuka mu kifo ne bamanyirawo nti ate obukugu bwe buli eri mugire pressure zibakuba. Kati nga bw'onoobeera nga wakajja mu kifo olunaku olusookedde ddala ne bagamba gude mupya yogerako eri abantu n'olyoka oyiwa digiri zonna by'osomye nebyokoze n'experience biki ababaddemu bonna bagana wano tetukyaliwo naye osobola okuleeta dosages noga nti amanya gange nze gundi nina okumanya ku ebyo bye tukola wano ate nandiyagadde okuyigira ku mmwe mwenna obateekamu. Kati bwe bakimanya nti balina byogenda okubayigirako baba bakyerabawo ng'abasomesa gy'oli so nga ate bwe bakeera ku makya ne balabanga buli kye bakola olaze nti wakikugukamu okikoledde ne Bulaaya ate bw'oze wano oyitiridde osukkulumye balaba tebakyajyawo. So kugamba tulina okutambula n'amagezigezi mu bifo bwe tujja tutandika okugamba nti okay newakubadde mmanyi kino guno omwaka omupya ndi munafu mu kino ngenda gezaako kati kanku ekyokulabirako Ruth nti nze mbonaabona ne procrastination nze nkyasinza okungezaayo mu nsi kizibu nnyo okusanga omuntu ayinza okuneesimbamu mu kwongezaayo oba tusisinkane enkya ng'akugamba nti lwaki tetukikola Mande oyongezaayo nze nyongezaayo ekimu kunalaba lwaki nyongezaayo kubanga number 1 saagala pressure number 2 okusalawo kwonna kwentera okukola mbeera maze okulokoga ebirowoozo bingi okulowooza ku kusalawo saagala mbeereyo nga napapa so neesanga obulamu bwange bwonna nyongezaayo naye
mu mwaka guno omupya njagala kuyiga bwe nnyinza butayongezaayo nnyo kubanga okwongezaayo kulina bye kunfunidde owaaye kano akantu wandikaguze bakatunda kati nze gamba tukalabe ku lwokubiri wiiki ejja akaguze so waliwo byenfiiriddwa olw'okwongezaayo naye sijja kukyevumiramu njagamba bwa nti omanyi omwaka guno ku bimu byenja okukendeezaamuko kwongezaayo kati naawe osobola okukikola waliwo ebintu nga bikalubiza obulamu bwo olw'okubanga mu kifo ky'okubeera nga sente zandibadde zijja sente zikendedde bukendeezi point gye nsoose okugamba esooka nti noonya engeri gy'oyinza okunoonyaamu bw'okasukwa ebuziba tunuulira by'oli mu kusobola okukola ogambe nti bino kino nkisobola nekino nkisobola nekino sinnakikasuka buziba ekirala tunuulira capital nga tonnaba kutunuulira sente zonna zeewabweru gwe mutwegwo olowoozezza kyenkana ki ku bizibu ebikwetoolodde olowoozezza kyenkana ki ku ngeri gy'oyinza okukolaganamu n'abantu b'olaba then n'ekirala mbadde nja kukutegeeza nti bwe bw'okeeranga ku makya n'olumwa omutwe manya waliyo nga ye omutwe tegumuluma bw'okeeranga ku makya n'olyanga olubuto lukutokota gwe manya waliyo omuntu nga ye olubuto terukola ki terumutokota ebiseera ebyo nga sinayingira bigezo nze nali abantu bonna nabaga nze sirwala ndwirawo ddala nali nakoma okubeera kyebagaa nti omusajja wuuyo mulwadde emyaka nga 3 okumanya nga nina okubanga ndi nga blood group yange erijje ndowooza kye nti newewuunyiza je for jesus eyo blood group mpya abantu ngibabuulirako naye kyenyinza okugamba nti nali maze emyaka 3 nga sirina biiru ya ddwaliro eyange kiyinza okuba kiri genetic okubeera mu famire kuba ne maama ndwawo okumulaba nga alwadde naye nange neeyamba neneeyongerayo nti nfunayo omucungwa oba kameroni oba omuyembe buli lunaku nze nsobola n'obutalya mmere naye nga ndiddeyo ekibala buli lunaku lwakiri nfuna ku kikajjo naye nga buli lunaku kubanga immune system eno nagisomako omusajja bali bamuyita Linus Pauling yafuna Nobel Prize 2 naye emu yagifuna ndowooza mu chemistry n'agamba nti teriyo bulumi bulwadde nakunyigirizibwa kwa mubiri nga research bwe bagikoze bakizudde nti tekyekuusa ku mineral deficiency katonda yali atukoze nga ne bwolwala akawuka ka siriimu omubiri gukalwanyisanga ggwo olw'okusinziira ku mineral z'olina senyiga bwajja omubiri gulwananga ggwo kifuba olaba n'olubuto olaba abantu kyebakola ekyo okuthrowingaako nti byeyalidde abizizza omubiri guli mu kulwananga ggwo gufulumye bw'obeera ng'olina olubuto ne lukutabukako noga nti agenda kubeera ng'alina running stomach gye bayita running stomach olubuto luli mu kulwa omubiri gulwananga gufulumye so yakizuula nti twetaaga just minerals kati nenkizuula nti minerals zetwetaaga eza vitamin C zisitula immune system yaffe era kyova olaba nti senyiga bwajja mu bulamu bwo senyiga bwajja oba ne malaria just immune system yo eba yakendeddemu naye immune system bweba waggulu oyo malaria ajja nayi ne bamukuba bukubi ne bataanawunsinga nakwanawunsinga bugenda okupasuka bwe buti nga babumazeewo so ku lwange nkiraba nti byebimu ku byetuyinza okutambuza omwaka guno nga twongeramu weekebera n'omanya n'ogenda mu maaso awo nga oli mu kwekebera ng'ogenda mu maaso abamu abasinga kasitafuna obuzibu for example 2023 waliwo ebimukonye kubanga akkiriza bagaana waliwo abamu emirimu giweddewo afiiriddwa omuntu gwabadde yesigamyeko oba capital ayiseemu omuyaga n'atuuka mu mbeera eyo n'ataliko kupanikinga n'ekivaamu nakola decisions ezitali nnungi nsaba tusooke tuwummulemu bwe tukomawo tutandikirawo wennyini tovaawo mukwano tukomawo
bali kubanga kyekumidde ku NTV ne Spark TV abali ku YouTube amu ne Facebook mwenna mwe bali kubanga mwekumidde ku Mwasuze Mutya ndino mwami Buteraba Newton wendi naye ate nga tunudde guno mwaka 2024 tukutambuza tutya ate nga obulamu bwaffe naye bugenda mu maaso okola nnyo akasente kajja neko nakakuyita mu ngalo obulamu ne ssente tunulira amachagolo nakolwaliro bwetandikidde abadde atuyisaamu mpola naga ati obuzibu tulina tetukasuka buziba twesaasira obeera omurikadde buli kimu kirabanga ekizibu naye ate nga byonna bisoboka kasuka buziba taliko kulowooza n'omutwe gwo ne capital gyayisa omutwe era nange kitegedde lero nti nina capital offense mutwe okuvaako nti oba ne capital ng'otambula naye kyovola abantu bagamba olina capital lwaki otandika okukola kino naye ng'oluusi oba weesaasira tonafuna ssente so tugende mu kuwummulako nga tutunuulidde ate ekyokuba nti oluusi omwaka gukuyisiza bugere gwa 2023 ofunyemu setback ate nova mu kubanga opanikinga oluusi n'okola decisions ezitasaanidde omuntu ng'otyo osobola muyamba otya omuntu ng'oyo omuntu bw'ati ogenda mubuulira lwaki kiri bwe kityo agezeeko okukitunuulira ku lulwe natunuulira ebintu bibiri waliwo ekintu kye bayita design n'ekintu kye bayita assembly obadde okimanyi nti tuli ku nsi naye okutonda kw'abantu kwaggwa tewakyaliyo okutonda kw'abantu kwaggwa katonda yatonda abantu ne bamala fe abazadde tetusobola kutonda hawombuziza abazadde kyetusobola okukola ennyo kwasembolinga dizayini y'omuntu yaggwa w'omanyira nti nno dizayini y'omuntu yaggwa kubanga tewaliwo muzadde azaala mwana n'amanya kyanaabeera era obalabye be bayisiza obubi babeokera nga ye yavaamu bw'ati nga mwenna yabakanze enkwaso y'omusajja bwe yeegatta n'eggi ly'omukazi eyo ye assembly nga bwolaba nti bwe baba bakola essimu oli n'aleeta eyanda ono n'aleeta processor ono n'aleeta buttons screen ne bagatta designer yamanye eryanda bwe linaakolagana ne screen designer kati ekyo ffe tetukimanyi kuba tetuli ba designer era w'omanyira nti okutonda kwaggwa nze nali ndi awo n'endowooza nnyo ne neewuunya nti enkwaso y'omusajja n'eggi ly'omukazi mwe muli emikono gy'omwana kubanga bwe mumala mugenda okumuzaala nga byava buli lwagenda ng'akula nga bivaamu emikono nga bivaamu amagulu nga bivaamu omutwe nga bivaamu biri mu nkwaso n'eggi dizayina yakikola nti mwebijjova dizayina yekka yamanyi olugendo lwe tuyina oyitamu omuzadde wo talumanyi gavumenti yo terumanyi okolagana nabo tebamanyi nawe kennyini kyova olaba tulwana n'okwezuula nembeera nga nakola diguli mu start nenga naye sijja kukola kubala nengenda mu diguli ya IT nenga naye sijja kukola bya kompyuta nengenda nekola masters mu information security nenga naye sijja kukola bya bukesi kati nazzeeyo nkola mateeka okwezuula kwonna it's a journey naawe kennyini tomanyi lwaki ekintu ekyo nkireese okukiraga abantu nti kyeboogera mu Yeremiya essuula esooka olunyiriri olwokutaano nga Katonda aga nti nze amanyi nakumanya nga tonnabaawo ne bakomawo mu Yeremiya 29:11 ne bagamba Katonda ne yeewaanamu nti nze kamanyi pulaani mu mazima yali mutuufu ku lwaki kubanga ntunuulidde obulamu bw'ensi ne mbukwasaganya n'ebyali mu lubereberye ndowooza biri mu lubereberye 39 omuvubuka gwe baayita yusufu yazaalibwa mu baganda be nga wa maama mulala baganda be ne bagamba ono tetumwetaaga ne bamutunda omukwano gwalina eri taata we okitegedde ne bamutunda
gye yalaga okumutunda yaganja buganja. Kati tuddayo emabega twebuuze tunenyani tubanenye omutunda nga gye yagenda yaganja. Okay, tukiwanikeko ebbali tukomewo tugambe Yusufu bw'amala okuganja omusajja gwe baali bayita Potifa amulabanaga naye omuvubuka ono wakabi. Potifa yali munene be bayita abanene mu gavumenti n'agamba Yusufu gw'obeera olabirira wano, era bagamba yali alabirira buli kimu. Tulidde ki tulongoosezaawa tuzimbyewa yali alabirira buli kimu. Naye omukyala wa boosi we n'amwegomba n'amuga owaayi twegasseeko ddi ko Yusufu ekyo tekijja kukola. Nannyini maka gano yampa buli kimu naye tampadde mukyala we. Nannyini maka gano ku levo kwe tuli ndabika muli na waggulu ku kusalawo mu maka gano, naye lwaki tampadde buyinza ku mukyala we? Ekitegeeza omukyala we andi waggulu. Bwenzija nenga negatte ne mukyala we byonna bijja kuyiika. Era bakulaga nti yagaana, naye olwaddako era n'agaana. Naye ku luno omukazi n'akwata olugoye lwe n'akuba enduulu n'agamba ono omuvubuka abadde ankwata. Yusufu bwe bamukwata bamuteeka mu kkomera, naye mu kkomera bagamba nti wali abaali balabirira kabaka afumbira kabaka n'akwata ekikopo kya kabaka baali bamunyiizizza nabo ne babassa muki mu kkomera ne Yusufu. Ebirooto byabwe Yusufu ate yabivuunula muki mu kkomera bigasa kabaka ate ne bamujja eyo ne bamusitula Yusufu. Kati tugamba tunenye omukazi olw'okuwaayiriza Yusufu bamusibe ng'ate tulaba akifunyemu. Ekyokuyiga ki? Olugendo lwonna lw'oli mu kuyitamu lw'olina oyitamu okufuna ky'oyagala. Nti bw'oba wakola lwose omwaka oguwedde walina kiwandiike nti walina okukola loosi, kubanga naabwe kennyini toyinza kutuulaawo n'otubuulira nti oke 2024 tubuulire mu bulambukufu bwa 2024 osuubira ssente meka mu Gwokuna ku ssaawa 5 ez'Akawungeezi. Okirabye? Naawe kennyini obeera tomanyi ku ssaawa 5 ez'ekiro oba ku 6 ogw'omutu obeera tomanyi with crisping precision obeera tomanyi. So kyenyinza okugamba abantu nti bakoze loss olinabeerera ddala nga ebintu bye byonna babitutte. Mulimu abalala nga ebintu byonna bwe babitutte asigadde ku zero, kyokka mulimu abalala nga ebintu bwe bimuweddeko tasigadde ku zero, agenze ne mu minus. Teweerabira nti zero esinga minus ku namba line kasita obeera mu mabanja ng'abakubanja nga bwe tugatta byonna byonna byolina osigala oli mu mabanja, kitegeeza ali ku zero akusinga kuba tewali amubanja yeebanja. So kyenyinza okugamba abantu mweyembeera nti nga bw'obadde ogezaako okupangirira weewa mukisa okuddamu opangirire, kubanga ye yatutonda ne wakubadde yalina pulaani zonna ne puroguramu. Ekigendererwa kye tekyali nti watussa wano twebake. Yakyogera mu lubereberye essuula esooka olunyiridoza 2:7 yali ayina okwagala nti genda obeere nga gwoli in charge. So okupangirira kulina okuddibwamu ku peesi entonotono, naye okupangirira kuno kuddamu okukola olina kufuba kulaba biri byonna ebikyankalanyiza mu 2023 bivaayo ekitabo nga kinene nga kya lesoni nga bw'onookwata lesoni 2023 n'oguwaayo
omuntu tebamuwolanga talina musingo ekyo nakiyiga 223 eyo era essoni esooka tebeegattanga tebeekebeza eyo nayo lesoni owandiike kikole ki obeerere ddala ne lesoni nyingi obuzibu bwe tulina abasinga obungi kuyingira mwaka mupya kutambuza bulamu nga tulinga abatabaddeeko omwaka guli nga tulinga abatakubiddwa ku kibooko omwaka guli nga tulinga abatasomoozeddwa omwaka guli so boyagala nzije n'ebizibu byange bimbalina mbi carrying forward lessons z'ebizibu ebyoyizeemu byenjagala opiikinge obeere nga mu mwaka omupya oli wanjawulo abantu bangi bafereddwa omwaka oguwedde obadde obiraba ku tv ne baga bano babafeze bonna miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 18 miliyoni 6 miliyoni 8 twebuuza mu 2024 omufere oyo eyakufera guli omwaka si yakomawo si yakomawo n'akakodyo kajja kujja nga sikeekamu naye ku kyomanyi osobola otuula ogambe nti kino nga kyefaananyiriza kiri kye nabaddemu awo oyinza okunyumira obulamu ne ssente abantu bonna batambula mu nsi nga bo ekyo tebakyebuuza nti kino nga kyewunziseemu ne kifaanana kiri kankyetegereze kanziremu kyetegereze be banyumirwa kubanga ssente bwe tumala okuzikola olutalo olukyasinza obulamu obunene kuzisigaza okuzikuuma naye omuntu azikola ate teri university ekisomesa nawe tokirina tolina idea anti kyegamba nti nkisomesanga omuntu obanga house of wealth tetunafuna license kukisomesanga university tugambe nti degree oyo omulaba oyo nalina degree mu kusigaza ssente si kyangu nga bwokiraba okuzisigaza kintu kizibu ozikola ngero oziraba okuzikola kyangu naye bagamba ziba zokoze nga zonna zikuyiseemu okuzisigaza obadde abantu nobaga nti emu ku ngeri esookera ddala ey'okuzisigaza kasita ziwera sirika lwaki nsirika kuba bazikima boyogera nga bazikima bazikima weziri nali juzi mu banka neneewuunya omukyala yajjanga ffenna tuli mu banka tutudde n'agamba assalaamu aleikum nsaba buyambi bwammwe ennyumba yange ya $7,000 buli mwezi nenako siringi 15 mbuzayo $6,000 kitundu mukama mpeera omukisa oyo yenna ayinza okunyamba nali mu layini nga ndine seeka wali ye yali yatuningiddwa dda kasita yawulira salaamu aleikum era yazijjako awo n'asooka amuwa omwezi ne bamuwa nembeerawo nenga naye omukyalo ono mugezi muzibu anoonyereza ssente weziri mu banka senga yakikolera mu ddwaliro kyandibadde kisobola oyita naye zandibadde chances ntono kati okumanya wekitokotera nagwo mulamwa guli awo okumanya nti kino wano kijja kukolera wano eri kyagaana nasomesaako lumu ku tv neŋŋamba nti ebyennyanja birya lusiriŋŋanyi gwe ekyennyanja ku ddobo ne bwonooteekako ekifi ky'enkoko kijja kuyitawo obuyisi ekyennyanja tekirina bizinensi nankoko nsiike ekyennyanja kyagala lusiriŋŋanyi kati bw'otunuulira bintu by'oli mu kukola nga bakasitoma byebyennyanja otunda lusiriŋŋanyi ekyo kibuuzo kya mwaka guno ate kyangu nnyo okumanya nti toli mu kutunda lusiriŋŋanyi otunda butunuzi masa olwola ebintu bikubyeko biti
myaka egi tewali akibuuza olukijjayo nga bwokizaayo nga benyumidde mu masa luno si lusirimu olusasulidde renti lumazeemu kala mu balubuyo naye era okyatu edduuka lyo likubyeko okyagenda mu maaso kati abantu bagenda ssente we ziri kyova olaba ozifuna n'osirika naye nabateera they can tell kuba nazo nzibuza kuuma lwakiri ogulayo essaawa ey'ebbeeyi ne baga naye akakawo kawunye si kabbeeyi rayisi era zivayo naye kikuyambako nga gwe okusirikako eyo nno lesoni ebeera nnene naye emenya lwa nsonga bwe biba ebyayogerebwa mu bayibuli bituufu nga bwe nzikiriza nga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda tetusobola buteeraga lutalo lw'amaanyi kubanga Katonda Abayisirayiri baamala emyaka 4 okusala obusazi okuva wano nga basala Red Sea bagende mu nsi ensuubizi emyaka 4 naye nga Katonda yabagamba nti agenda balwisaawo mbuuza ku lwaki alaga eryanyi era yabiraga kati bwe bakutonda mu kifaananyi ky'omuntu ayagala okulaga eryanyi kizibu okuuma ssente n'oteeraga n'otovimba tunuulira omwana we gwe baga nti oyo ye mwana we yali tannalowooza na myaka gitandika kukola ministry ng'ali kabaga na maama we nakola wayini mazzi wayini ate asinga okuba omulungi eyo okitegedde kwegamba embaga buli omu akitegedde wayini aweddeko wayini avuddewa awataali nti nno tuli ku TikTok waliwo amulanze waliwo akubye omulanga ku Facebook tebalina mpapula z'amawulire wayini avuddewa bagawoga oyo gaayo oyo n'azibula amaaso engwazi azza abafu engulu enaazibula amaaso enaatambulira ku mazzi olaba showmanship ey'abantu ebyenyanja bizadde ebyenyanja bivuddemu ebyenyanja by'emigati tuva mu kifaananyi ky'abantu nga bashowbiz berazi kyova olaba tubonaabona n'okusigala n'akasente nga tetweranze ogedde okweranga n'endowooza ku mikwano gye tuwangaala nagyo gituyamba gitya okukola ssente n'okuzikuuma emikwano gye tuwangaala nagyo nakyogera nasomesaako lumu n'ensomesa neŋŋamba nti teri kintu kigaggawaza nga social capital nga bwe nagambye nti waliwo capital nokutulina muto naye waliwo capital w'abantu nze natya capital w'abantu otya lwaki bwakugaggawaza tolaba nti no bawaana akawunti nti akawunti bw'oteekako ssente tezijjula capital w'abantu asobola okujjuza akawunti yo n'otya atya kubanga kitunuulire bwoti abantu bw'obakola obulungi tebasirika okitegeera abantu bw'obeeyisizaako obulungi tebasirika basigala boogera ku bulungi bwo bw'obakoze kati olw'okubanga gye tubeera wabeerayo abatukola obubi bwe tuwulira abakoze obulungi abantu abalala be twagala naffe onoonya tiibwa gye wagalubindi ennungi luusi nti beti bwe neetaaga galubindi noonyani kuba yakola luusi obulungi kati nenkizuula nti mu mazima amatuufu we tuba tutambulira mu nsi eno omwaka guno abantu be tuwangaala nabo kyetugenda okukola ekinene ennyo betukosezza kubeetondera betukosezza tujja beetondera ne bwe tunaaba ng'ensobi yaffe nakugamba nti ebungereza bagamba sorry emirundi esatu waliwo sorry nga tegukusinze waliwo sorry nga towulidde ng'oyagala bakuddiremu ne sorry nga gukusinze kati eri sorry omungereza gy'ayogera nga tegumusinze tulina ogikozesa omwaka guno tugezeeko okulongoosa ku relationships zaffe abantu
batubaddemu batusakire kuba ssente za advertisement za bbeeyi ate nga word of mouth atambula ku speed. gundi oyo atunda engatta ennungi okimanyi nti gundi yanguza olugoye nemukubira nemugaate luntuuka naŋŋamba 10 ewo nampa olulala nga teyekanyiza omanyi ekintu ekiri akalango kukka akali omu. So abantu betwetoolodde batugaggawaza ku level gy'otayinza kumanya. Ekisooka obadde okimanyi nti ebintu byonna bye tusoma olw'okugukamu muneeta ebiba byaffe biba byabalala. Kati kanku ekyokulabirako igwe wakaawo tobeera TV host. No. Ewaka bakumanyi maama naye abakuyita maama oli maama w'abalala toli maama wo. Obulungi bwo obukwata omwana wo gwe wazaala omuyonse n'amata ge wayina gaali sigago gaali gooli era baagayonka ne bakula bafaanana bulungi. Obwamaama bo be babufunamu. Kati abantu betwetoolodde obukugu bwonna bwe tulina engeri gye butali bwaffe bw'obeera ng'osomye accounting bw'abalala sigwe. So bagenda kuddamu tolaba mu group abantu bwe beebuuza olinayo accountant, olinayo gw'omanyi amanya obala ebitabo, olinayo omusizi wa langi, banaye ani alina omuseresi skin entabuseeko musawo ki gwe mumanyi owa skin. Emboozi eyo mu mwaka guno tulina okukyebuuza nti waliyo abeebuuza emboozi eyo erinnya lyo ne libaako werigwa. Kinzizaayo ku kye tuyita branding. Nti gwe kati nga gwe weepakeginza otya emboozi eyo ey'ebibuuzo mu ssaako ebeere nga bwe babuuza ku ekyo omuntu talowooza na kintu kirala aleeta buleesigwe. Kizukiza amafuta nga buli muntu agayita shell. Tuwulira leero mba mu kigezo bakiyita trademark. Trademark gwegwo omugaso gwayo nti oli akola ekintu ekirungi bw'amala okumanya nti kirungi abantu bajja kukyagala n'akissaako trademarking. Trademark eyo eraga source gwe mugaso gwayo nti ekyo ky'okutte kiva eri tekiva wooli. Obadde okimanyi nti nno kampani gye bayita Burberry Ebungereza etunda ebintu ebyebbeeyi naye ebisigalawo nga tebabiguze ku bbanga lye baba bapimye bino tebajja bigula babyokya byonna. Omutima mubi ogwo. Lwaki omutima guba mubi nga si bibyo? Bwenzija ewaka nensanga mu kasasirowo nga ekifi ky'enkoko wakirumyeko tewakimazeewo ne mukisuula sinzaga n'atanoonya nakumbwa ku kyalaazibwa ku kifi ky'enkoko kino. Babel ebintu ebyokya ensonga nno gye bawankulu bagamba nti bakasitoma abagula ebintu bya Burberry senga bajja ne bagula ne bagamba nti kino twakiguze pound 500 then ne bakisanga ewalala ng'oli abagamba nti akakasawo nze mpaaga nkaleete brandi yaabwe ejjagwa kubanga baagala omuntu oli asembayo omutindo. Kati abasajja bakola ebintu ne biva ku bintu ne babaako kyebongerako. Louis Vuitton si nsawo busawo bagikoze ng'erina ekintu ekirala kyerina nti bw'ogikwata naawe owuliramu akakwongeramu. Abasajja abaavumbula Mercedes Benz bwe bagikola nabo bamanyi tebali mu kukola mmotoka, tebali mu kukola ntambula. Bwe bagikola balina kebongeramu. Oli ajja givuga abeere n'ekirowoozo nti afe abazifuga ffe tuba twatuukiridde, naye ako katwatuukiridde katudde ku ntambula okkakkana ng'eno tekyali ntambula.
ng'efuuse motoka. Njagaza bensi nozo omwaka guno neetekemu bensi kasooke tuwummulemu tukomewo n'essawa yaffe ey'okubiri ya Mwasuze Mutya temuvaawo. Kwaniriza musawo yaffe ey'okubiri ya Mwasuze Mutya webale kubanga okyakomedde ku NTV ne Spark, YouTube ne Facebook live. Tuzze okubanga ali tuyiga engeri gye tuzze okubanga tuwangala mu mwaka guno gwa 2024 n'akasente nga katunyumira nga bw'okakola ate osobola okukakuuma. Dino mwami Buteraba Newton. So tusebya oli nga twogera ku Mercedes Benz. Yes, mbadde gamba nti abasajja abazungu abo bategeera ekintu kye bayita branding mu ngeri gye bakolamu products zaabwe. Nti obuzibu bwe tufunye obw'okusoomoozebwa kwe tufunye mu lino eggwanga kizibu nnyo abantu tebeebrandinze such that bwe baba banoonya omuntu oyo tewabaawo kubuusabuusa. Oli bwagamba olinayo omusizi wa langi, omusizi ogweyagala okujjukira owa langi ogenda okujjukira nti ate yali asiba tayiro oba ono omusibi wa tayiro nga kyakola ekituufu tokimanyi kamuseresi bafune owaabwe. So nga ate kale nyinza obutabanenya kubanga bayinza okwagala okugattagatta egyo gyonna emirimu egy'enjawulo nga bali gifted, naye okwebrandinga n'ogamba nti ekintu kino kyenkola nze akikola oba nnyambibwako bwe nti naye kyekino kyekifaananyi kyenjagala mundabiremu. Kigasa nnyo olw'ensonga nti abantu be tubeeramu be bagenda otugaggawaza, balina otufunira emirimu, balina otuterayo paasi y'emirimu, balina oyita tukole zi kolabo, balina otuyita tukole zi partnership, balina otuyita tukole zi co-investment. Ekyo nga nkisomye oba nsobola okwebrandinga nga okwebrandinga mu mazima. Nina baasi gye nasomako Yesu oyo ndowooza yali kabaka wa branding, yajja atambula oli n'amugamba nti omusajja oyo omulabye wuyo omwana wa Katonda amalawo ebibi by'ensi oba atwala ebibi by'ensi. There is the Son of God who takes away the sins of the world. Nti ojja kulaba w'onoomanyira nti weebrandinze bulungi ng'abantu baavudde ne ku linnya lyo ne batandika okwagala okukuyita ekyo kye balaba ky'obakolera. Ng'oli bw'anaakeera n'abeera nga takyampita Newton nga profesa kuba nsomesa, oli n'atandika okubeera nga yakusevingamu nga Rose Magi obeera okutteyo neri bisaaniiko Musisi garbage gwe garbage collector Nicholas camera otandise okubrandinga batandike kati ate kiva nnyo ne wana engeri gye tugabamu amasimu. Ffe tukuliriza nnyo okuwaayo amannya gombi mu kifo ky'okuwaayo erinnya n'omulimu nga bw'onoogamba nti teekamu Agnes ngatto oba omaze okukuba ba Agnes bonna abali mu ssimu weeyawudde, kubanga brandi ekuyamba okweyawula. And branding bagikola nga it is how you make the other people feel. Brand kyekitegeeza tekirina linnya ddala nti abantu abakulowoozesa nti nno oli luddawa ndi wano ku Shell genda otuukawo ng'ali petrol station ndala. Mu mazima babeera baalowoozesa abantu nti gano ge galina ogw'amafuta. Owaayo okozesa genda ondeetereyo Colgate naye ng'ategeeza kintu kirala, ategeeza toothpaste. Walowoozesa abantu. Nze neewuunya nnyo Pampa is a brand. Erina kwa diaper. Naye Pampa twatanga kukulowooza nti kyekikula kyekyo nguliraayo Pampa. Zino z'oleese Pampa ki? Pampa kyekyo z'oleese. Ani asudde ano Pampa? Naye nga si ye. Naye nga oli yakola diaper n'ebeera nnungi n'agyawula mu mannya. So
nina ekirowoozo and it's a theory nti guno omwaka omupya abantu tewandibadde bubeezi ekyo kyobadde guli omwaka tandika okukulembeza kyokola waliwo omusajja wange makanika bamuyita maaso yeyita maaso makanika maaso sipeeya kati abantu bwe batandika okukulowoozaako erinnya lyo nekyokola ogulawo enzigi ez'emirimu olina kyogenda nga tandika okweyita ekyo anti kati kino obuzaalibwa bwange okuva eno mu buto nenge gye ndowoozamu ku ssente tekinange kyekiaffectingamu mu ndowooza yange naye mba nkuze kabisa ssente zonna ze tulina obungi bwazo ku levo yonna kwe tuli zivudde ku bintu bye tujja nga tukola naye ekisinga obunene ennyo kyetwatwalanga mindset ku ssente ate nga tutera kugijja bwe tuzze tukula kanku ekyokulabirako ffe ewaka twagala nnyo music era senga otunudde tulina abakuba instrument ewaka tulina n'abantu ng'okusoma baali bakutadde wali bbali ne bagenda mu music school basome music naye nagenda okunoonya gye kyava nga mu mazima maama waffe yayagala nnyo music era akyayagala music era muyimbi maama kati ate naye tugenda okumutunuulira nga bataata be bayagala nnyo music era nga bayimbi kati bwe tukuze nga twagala music atwawulidde okupiikinga ideas za sound era bwogenda gye nasomera bwogenda Gombe bwogenda ku Tree Primary School gye nasomera nali entertainer as early as P3 Ice Baby nga twamuyisiza wawonna tetulinda posta bwe nagende Gombe abantu be nagamba nti okuyimbako ne Kamiliyoni Gombe nga ndi muyimbi paka miliyoni babebe kulu abo bonna abasajja abajjanga Gombe Emprolando bwe bagira nga nze muyimbi bwe nagenda St. Mary's College nga nze muyimbi kati ekyo kye nakula ndaba nti maama yateekangamu Abba taata n'ateekangamu Franco maama n'ateekamu Bonnie M taata n'ateekamu oyo omusajja yayimba Give Me Hope Joanna Give Me kati oyo music era nze ekimu ku byantwala okukola eno course ya intellectual property nagamba nti nsobola okukeera ku makya nembeera intellectual property lawyer kubanga kijja kunyanguyiranga okuwulira oluyimba ngambe nti ono yakopya ono era music waba omuwulira nnyo neŋamba owulidde olwo oluyimba kebera wano ogenda okukeberanga gye balujje omisingira otya okufuuka musician artist wano era bwe tunamala wano actually kyekimu ku bye twakola nakikolako ndowooza 2 ne 2 paka 2 nekyatwala ssente zaffe nyingi nnyo industry bwe nagianalyzing abasajja be nali nyimba nabo nabagamba mumanyi omuziki tuguveemu group kyeyo twali tweyita the order nabagamba omuziki tuguveemu lwa nsonga nze kuva dda njagala nnyo kye bayita entry into a value chain ekiva mu John 14:6 Yesu we yagambira nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri atuuka wa taata wange okujjako ng'ayise mu nze baasa eyo nze bwe nagitunuulira nalanga Yesu kye yali ategeeza nti broka ali wakati teri atuuka ku muzeeyi we okujjako ng'akoze ki ng'ayise mu ye kati natunuulira nti abantu bonna abafunyeemu mu bintu ebiseera ebisinga obungi balina okwanguyirwa balina we babaddeko wakati wekitokotera nga tebakitandise nga tebakigusa naye nga babadde wakati kati omuntu gwensinga okurespectinga mu Uganda wano ye artist olugendo lwonna luwanvu bitya to the extent nti ayinza obutatuuka era bangi balemererwa tebatuuka kituufu kubamu akafaananyi
oluyimba luyina mujjira mu mutwe olumala okuva mu mutwe lugende ku lupapula anoonye studio studio toyina genda mu buli studio era bwogenda mu buli gyosanze ofuna buli luyimba lwe wandiyagadde kati ogenda mu studio eri specific fenno we twayimbiranga nga bakugamba nti oyagala hip hop genda wabundi oyagala kidandali genda wabundi branding eri okitegeera kati kitegeeza nti olina okunoonya studio enejjayo kyoyagala studio yo munange yo gisanga yasukuuma ku ggwe obeera upcoming nga yeeri wano kyangu nnyo owa studio okugaa nti miliyoni 2 buli luyimba kati okubeera artist era njagala simanyi wakyo sikiwuba abantu barespecting aba artist ekimala naddala artist nga yeyemanaging ffe twali twebrandinze nga tujja kwambala masuuti nga nina omusajja aleeta amasuuti buli friday kuva mwina classic tegamba nga mwina classic yali ayina amasuuti yali ayina connection ze ez'abantu abamuleetera amasuuti naye kyembadde nja okutegeeza nti weeyambaza artist tayambalanga bantu ba bulijjo era lumu nasanga nina muto wange ayagala nnyo music namusangako lumu nga atintinza enviiri azisibya kati ebiseera ebyo nga sinnategeera kiki kyalimu namugambako ninyimwaki enviiri ozikola bwotyo artist naŋŋamba eno show biz artist bw'aba talazeeko tabeera mu show biz ebeera unshow kati okweyambaza artist tasobola liira mu buli kifo kati addamu n'anoonya ekifo wanaaliira either ajja kwekweka eno bamuleetere ndeetere oba ajja kunoonya ekifo wanaaliira so to keep up that appearance you need money okwambala okuproducinga olumala okuproducinga nogaa nti kati oluyimba luno lwetaaga vidiyo sente n'olyoka onoonya abanaakola vidiyo eno si buli emu wabula eneekubibwa ku tv n'olyoka onoonya abanaakola vidiyo ebiseera ebyo omuvubuka eyatukoleranga vidiyo balinga bamuyita macville ate ekyatutwala ewa macville kuba yali amaze okukolera bebekulu nga zikola mumanyi yasinga kwegamba n'atukolera emirimu kati kyenjaga okukulaga nti okuviira ddala kukute oluyimba okubeera mu mutwe paka lwe bagamba nti yavuddemu hiiti lugendo luwanvu luyinza n'obutatuuka era kyova olaba abantu ku lwange ne hiiti nno ze bakuba bayinza okuba nga tebazimanyi kuba oyinza okubeera n'ennyimba nga 7 album namba ne kutavaako hiiti naye ate hiiti nevaayo mu maaso eyo nga sina byoliko ekikwata abantu mu babiri oyinza n'obutakimanya obeera oli awo weebase olwokeera nga kana akayimba ke kasinga views ogenda okakebera obulungi ngate tewarekodinga nga tofudde nayo kandi ebyo byewuunyo byensi so nze nakijja nkibala nentandika okukibala nentandika okyanenga naye Uganda eno bagisurvivingiramu batya ekyanyamba nti nze nali main sponsor wa group yange ate ebiseera ebyo nga mpola sente naye ngenda olaba nga sente zempola nga nsasula ba DJ bakube music tutambula ekiro mabaala okupafominga oluyimba naye nga luno oluyimba bwe bati bwe bapromotinga oluyimba kweri bapresenta so bataddeeko osasudde ku tv kati oluyimba no bwolusasulira ku tv baluplaying video ate weebaka olulinda 7 gwa kiro okubonaabona kuli awo aluzanyeeko katono ne mujjayo amasimu tagakutte kuba kiro nnyo ne mumulinda ekya kati nanga waliwo engeri endala bwe kiba nga tukikolawo sente waliwo engeri endala gye nnyinza okukolamu sente era nensigala ku kampani yange eyogamba nti mpola naye ekyokuyiga kye nayigamu ennyo nti abantu balina okubeera nga baleeta new versions of themselves how buli tugambe buli mwaka kati nga bw'onoogamba nti
waliwo kyobadde okola naye ogenda okulaba nga kirina stagnancy ekiremeddemu osooka ne weebuuza nti ngezezaako engeri endala okukikola kuba bw'oba okikola mu ngeri y'emu results zijja bazeezimu naye bw'ogaa nti nkigezezaako nkiwadde gestation period kikyagaanya okkirizibwa engeri gye kiri nti nno ku nsi tuliko omulundi ki gumu okkirizibwa okwereinventinga n'okomawo abantu bangi bagenze mu mupiira ne bakizuula nti omupiira gweka tegujja kukola najja ku TV ng'asigadde ayogera ku mupiira n'akola abantu bakizudde nti restaurant egaanye n'agenda mu katale n'atunza restaurant ennyama oba emmere n'akola abantu bakizudde nti ebya saaluuni bigaanye n'atandika ate kusuubula buviiri ng'abuguza abasaaluuni kwegamba waliwo kyolina okukola nga ggwe era kyemalenja okubuuza nti lwaki abantu abasinga balaba nti okukola ssente kuba kuzibu nnyo naye tabalaba nga its easy for them anti buli kimu kirina ttandika nga kizibu kyangu omaze kiyitamu ojja ogendeko olabe omuntu ng'ayiga eggaali yankuba tayinza kule owudde nekyoyogedde actually awaliwo ne lesson owudde kyoga eggaali yakola ki yankuba ate ng'eggaali kulwayo tekuba oyina kugamba nti lwensaabalansinga nagwa kati kikomawo mu bantu nti abantu ebintu ebibalemye tebatutte buvunaanyizibwa nga bo era bagamba eggaali yankuba bizinensi eyo yatta ssente zange omukyala yanjavuwaza abakozi banziba naye bw'otuula neweggalira mu luumu yo n'otandika okukirowoozaako mu mazima gw'olina responsibility omukyala oba omwami abakwavuwazizza gwoba wamukwana bw'oba gwe gwe baakwana gwe wakkiriza omukozi yaddukana ssente zo gwe wamuwa interview oba gwe otaana interviewing nga gwe n'omuleeta buleesi so ekyokwekwasa nti eggaali yankuba eva nnyo mu jjajja waffe Adamu bwe bamubuuza walidde ekibala kye nakugaana nti omukazi gwe wakola ki gwewampa bwe babuuza omukazi omusajja wamuwadde ekibala kye nagaana nti omusota nange gwegwe kwegamba withdraw the blame naye mbadde njawo kikomyawo wali nti ebintu byonna bizibu mu kutandika ekyo Katonda ndowooza yakyesigaliza ebintu byonna bizibu mu kutandika eggaali nzibu mu kutandika naye bw'ogiyiga tosaako tokwata na mayembe neweebuuza kubanga buli avuga pikyawo obalaba abavubuka nagiweta senga bakuleetera ka episode ke mu kutandika bw'olaba omuntu ng'avuga ffe twavuga eggaali era ne bw'okwata wano wakyaliwo enkovu navuga eggaali ku kyalo nze eggaali ye yasooka okunkolera obugagga bwe nali mmanyi nekukolera etya anti taata wange yangulira eggaali ng'esibira mabega nga magic bike bwe ngireeta emityana ku kisaawe nga tewali yali agirabyeko bwe bagivuganga ebakuba bigu ng'eyonooneka nentandika okubakyajinga okugivuga okwetooloola ekisaawe wabindaba 2 naye nga nyinyuka n'enkumi ezi 5 mu ssente za leero gye mitwalo 10 mbuuza ekibiina pifo ngaava butonga ssente ogitegedde nali manyi zikola naye nga sizimanyi byanjawulo byanjawulo okuzikola nali nzikola naye nga sizimanyi byawukana bitya kubanga senga nali nzimanyi mu mazima nandibadde bwe nzikuzizza nzikozeemu ekintu ekyakabi nandibadde obangulayo n'akagaali akalala ne bwe nazikwatanga nasasulako mukazini wange Keni muwaayo ebina alabirire ewaka baleme kunnoonya ate nze nenva na mu misomo olw'eggaali naye eggaali nagivuganga nenzijjako emikono kyevudde gamba nti ebintu byonna bizibuwala okutandika
ekyokuyiga ekirimu nti abantu beewa omukisa batandike levo y'obuzibu bagibuukemu mu maaso bijja ggonda ssente bw'ojjanga kubanga ssente zirina amateeka ki kankweyo ekyoko nga bwe nagambye nti kasita zikula ne ziwera gy'okoma okwongera okusirika nti ozirina gy'okoma okulekeraawo okwenyigira mu buli kimu wano mu kuzinoonya bwe bakugamba nti kase afuna e Masaka batugenda Masaka naye ebyennyanja bwe bisomoka ne Busiya bintu bifuna ogenda Busiya batuyingira kati ekiriko okugenda China konteyina eyo bwejja buli kye bakusomeramu owulira bw'okiyingiramu okijyamu bwe bakugamba nti waliwo banka eyataddeyo looni bweti toyina nakulagayo kinugagayo tugende ezo ssente tuzifune kubanga banka ojja giraga n'ebintu byotalina wano abantu abasinga ensobi actually loans zonna ezisinga obungi wana Uganda lwaki zirema kubanga zibeera nfu mu kutandika nfu ntya abeewola balimba bye batwalayo okuteekayo ng'omutandika alagayo bizinensi nti ekola alagayo store nti ekola alagayo statement nti ekola buli kimu bulimba kati omusingi guba mufu toyinza kubeera nga olina 0 n'ogimultiplyingamu ne 1 million n'ofuna ssente buli lwotandikira wano ku 0 okulimba bwemba kwempise 0 n'ojjanga okukumisaamu kyekola bwekozi era kituuka ekiseera nga bizinesi gye walaga nti ddala etambula ng'eremeseddwa osasula so ekyo kijja kuva bantu gye bali kuba bo bakyayagala okukikola nekijja kuva gye bali nti weewaawo basobola okuteekawo embeera ne babeera nga abalimba oba okukyusaamu naye kale lwaki tebatandika n'ekyandibadde ekisoboka ekituufu kale tugambe ekitono ekinaasoboka naye ng'omuntu yalisanye okufuna looni mu ndaba yange looni baali bagikoze ng'eyina ekika ky'amagezi kyeyeetaaga omuzannyo guli a bit complex nga abantu ku lwabwe obwa ssekinoomu omuzannyo guyinza obba zitoowereramu baba beetaaga oyambibwa amateeka ga ssente gatulaze nti abakoppa omanyi bwe tubeera ku ssomero kasita okoppa baggoba kasita obuuza weebuuza enamba ne bwegamba discuss mu kigezo tosobola gawayo neighbor kiri kitya egamba discuss to discuss abategeeza ki baga nti newakubadde discuss beera bw'omu kutuka nayo discuss nga n'omwoyo otuwe answer okay abantu beetaaga okunoonya obuyambi okutegeera ssente kubanga tetusobola kubeera nga ozigezesezzaake kubanga zo zirina ebintu bingi n'amateeka abantu nabagamba nti kati kankubuuze Ruth 5 gattako 5 omanyi lwaki ofuna 10 kubanga amateeka g'okubala gagamba nti bw'obeera n'ennamba 5 n'ennamba 5 endala nga wakati akabonero kakugatta ng'oli mu base 10 bikuwa 10 ge mateeka naye bwe tuba tukola okubala tugoberera amateeka g'okubala bwe batuwa ebyokugatta tujjayo ne zi body mass naye bwe tubeera tusemberera ssente ffe tulowooza ssente tezirina body mass twagala tuzitomere nga bwe tuli ro kyovula tuvaayo nga tetufunyeemu abantu tubakubiriza ne tubagamba nti mu mazima amatuufu abantu abakwetoolodde 1 Corinthians 15:33 egamba nti kampani embi bwe bayekwetoolodde esobola okukorraputinga. I agree. Kati
abantu ekyo tebakirowoozezzaako tebakifudde nako kubanga bwe twandibadde mu relationship ey'omukwano twandibadde nti bwe ndipositinga ewuwo naawe odipositingako ewange nenzija ne withdrawing nayo no withdrawing naye osobola okubeera mu bulamu ng'abantu abakwetoolodde tebakudipositinzeemu magezi tebakudipositinzeemu ssente tebakudipositinzeemu kuyambibwa nga relationship yonna ebadde parasitic basically nga gwe basikamu kwegamba bw'obeera ATM machine n'ofulumya ssente n'ofulumya ne kali akapapula akalaga rekodi ya ssente kati n'otandika n'obuukamu amapeesa anti ATM baginyiga n'amapeesa katuwummulemu bannange tukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo naye jjukira bagamba nti waliwo obeera mu business n'owulira nga business efuuse stale ng'olira tokyagenda mu maaso ate toyagala kivaamu omuntu ng'oyo osobola muyamba otya katutandikirawo Shashino kyaffe ekisembayo ekyolunaku olwaliro mu Mwasuze Mutya ndi n'omwami Newton Buteraba tutunuulidde ebyenfuna byaffe mu mwaka guno omupya gwetutandise osanga guli gubadde guganye naye ate guno tugenda gukwasa maanyi azaatuwa ensonga ze nnyingi ddala omulina okuba nti n'emikwano gikwetoolodde omwo emikwano gikwetoolodde gibanga social capital tegikuyambako n'okugaggawala okusinga n'essente zotadde ku akawunti olw'ensonga nti bano bagenda okubunya enjiri Ruth mulungi mukino Ruth mukino oyagala kino Ruth goba okwatako oyagala kino Ruth akisobola ekyo ebino bibeera nga bisobola okuyamba okugaggawaza mu ngeri emu oba endala ekirala n'okuba ne discipline ekuuma ssente tubozifuna omumwa naye awo wabeerawo obuzibu bungi kuba batandika n'okukyusa restaurant z'olyamu batandika n'okukyusa engeri gy'otambulamu n'ebivumo bikyuka exactly otandika okusembeza ssente mu bivumo mwabaavu mwe mutyo okitegedde abaavu enkola yammwe yakyavu endowooza yo yakyavu kubanga bagamba nti bw'oba oyagalawo omuntu karakita ye entuufu afune ssente omuntu eri yekweka munda aviirayo ddala n'olaba karakita entuufu kati ne wetugende mu kuwummulako mwami Newton nga tugamba nti omuntu waliwo akola ekyo butuufu ng'ayagala yatandika n'embugu mulingi naye atuuse mu maaso eyo business nefuuka style omuyamba otya okuddamu amaanyi oba yeyamba atya okusobola okuddamu amaanyi momentamu eyo neekomawo nakisomesaako mu 2047 kyaka kiwezezza emyaka nga 6 nti ensobi ezikolebwa mu business waliwo ensobi ezikolebwa mu kutandika nga tennaba na kujja business ensobi ne zijja waliwo ensobi ezijja nga tuli wakati mu business nga tuli mu gitambuza ate waliwo n'ensobi ze tuyinza okukola nga tugiggalawo ng'evaawo naye kye nali njogerako ebimu ku bye nayogerako nagamba nti business mu mazima amatuufu bwe yandibadde ng'omaze okugikola oba gwali mu kugikola wandibaddeyo koneka plan kubanga kubamu akafaananyi NTV muzze wano ku ofisi yange ku Good House senga mwabadde temumanyi wendi twandibadde ne interview wa oba senga nabagambye ndi mu ofisi nga temumanyi ofisi yange weeri mwandibadde mujjawa ku ofisi nyingi naye bwe mumanya nti Good House planning etandika nti tuyite eri oba tuyite eno tuviiremu wali tuwete oba kwegamba olabira ddala nti olugendo mwalufunye nga temunnaba nakusimbula olwa pulaani eyabajjidde kati bwe tugamba abantu bakole pulaani eya bizinesi nga baga nti abo bakifudde kya misomo naye ne weebuuza kampani gye bayita Apple ye kampani esinga obunene ku New York Stock Exchange by market capitalization. Market capitalization kitegeeza nti bw'okwata emigabo gyonna Apple gy'erina n'okubisaamu value ya buli mugabo erina obusirivu bwa $. Naye obusirivu bwa $, bw'erina senga obutunuulira
n'otunuulira n'ekonomi zonna zetulina mu Africa almost Apple company esemberedde gye tuyita GDP za Africa zonna nga zigattiddwa company emu mu America. Naye ekikola etya balina pulaani ku buli kimu nti bayinza okugamba nti kati guno omwaka eno kwota twabadde tusuubira miliyoni oba 3 tufunyeeko 289 11 tetuzifunye lwakubanga manufacturer wa kino yakoze bwati byatambudde ne birwawo bwe biti gye twatuso bitunda baalwawo bwe bati nga balina detail. Fenno tetugamba obeere complex to that level. Okusomesa kwangu nnyo tugamba nti naye beeramu ne kapulaani akatono ne bwe kaba ku lupapula nga peegi emu ne bw'okawandiika ku ssimu kuba katuwandiika mu ssimu nti naye wano basinga kwagala ki basobola okuba abantu abo basinga kwagala langi naye buli lw'onootunda langi mu kifo abantu bajja kimanya langi efuna nabo bave mu kutunda ebibokisi batandike langi competition eze. Taata wange yasooka okutunda endabirwamu mu Mityana era yagisazisanga akantu bakayita ka glass cutter kabeera kaliko diamond nga kapisi katono naye taata wange yateeka emmeeza wabweru w'edduuka endabirwamu azisalira wabweru naye waabangawo abantu abataze ggula ndabirwamu naye abaze okwewuunya bwakikola omusajja bwakikola nagijamu era nayagala nnyo okukola ne taata mu hardware kuba namulabangamu obwa superman ndabirwamu naye kati buli omu akola endabirwamu ensale kiba kikwetaagisa okumanya nti tewali tuli mu lugendo buli lwolaba ng'oyimiridde mu lugendo weewa omukisa okikkirize tiwaliwo abalina okukola ki okuyitako buli lwobeera ng'osigalidde ng'owulira oyimiriddemuko mu lugendo abantu balina okujja bakutuuke sinakindi okuyitako kikukakatako ogambe nti okay bweba langi etambula nnyo lwaki siggulawo kampani nga ku luno esiigira abantu bano banaagenda okutandika okuleeta emikebe nga gw'osiigira bantu baligenda otandika okusiigira ng'ozimbira kiva mu kubeera nti otandika okugamba tuzzeeko ki naye nga buli kyoyagala okuzzaako kinene okusinga kyobaddeko sente. Nze ndaba ne Katonda bw'atyo bwe yakola kubanga gye yamaliriza atonze muntu okusinga ku byasanise nabyo. Otunuulira omuntu n'otunuulira n'embuzi olabira ddala nti pulaani yali nnene. Bw'otunuulira omuntu n'ekikajjo waliwo pulaani nnene. So abantu beewa omukisa mu bizinensi zaabwe. Osobola okukeera n'ogaa nti naye bizinensi eno erimu ebbanja lya ssente mmeka. Ogenda okola nga bizinensi erimu ebbanja lya miliyoni mmeka 4 nga ezaayo bukadde ng'ebi 2 n'ogamba oke kanfuba okulaba nti bizinensi nkola kye bayita plowback. Plowback kwe kugamba nti amagoba paati ennene ennyo ngizaamu kangezeeko okuzzaamu amagoba such that amagoba gasemberera looni kituuka ekiseera nga bw'obala ssente za looni n'eza bizinensi at least benkana. Kati oba kanfube eza bizinensi zibeere nga zisinga eza looni. Ezo zonna pulaani zibeera intentional and deliberate. Kati wano mu kusoma amateeka nasazeewo nengafuuka tax lawyer. Kye nazudde tax lawyer yakola ki? Yawolereza bwe babanja? Tax lawyer awabula. Okay.
abantu ku mateeka g'emisolo n'abayamba engeri y'okutegekamu affairs zaabwe babeereme kubonaabona na kitongole eky'omusolo. Bw'oba osomye bulungi amateeka n'omala emyaka egyo gyonna ku law school tekirambuluddwa nnyo naye etteeka erisinga amaanyi lya musolo. Etteeka ly'omusolo ly'amaanyi nnyo kubanga ekitongole eky'emisolo baakiwa amaanyi mangi. Kisobola okusaba omusolo nga kikutadde ne mu kkomera. Kisobola okukola ebintu bingi okuggyayo ssente zaakyo. Osobola okubeera nga gwe nannyini kizimbe kino ne bajja ne bakebera nga tosasudde musolo ne bakola ze bayita third party notice ne bategeeza battenanti bo bonna nti okuva olunaku olwaleero omusolo muguwa kitongole ky'omusolo. N'obeera nga gwe nannyini kizimbe naye nga tokijjaamu rent. Kati bwe tubeera mu nsi nga ekitongole ky'omusolo kirina amaanyi mangi bwe gatyo ate ne kitambulira mu mateeka okukozesa amaanyi gaakyo, kirekawa ggwe munnabizinesi naawe olina ozuukuka ne weebuuza ntegese ntya ebintu byange bikwatagana ku musolo. Kyenavudega nti emizannyo egimu egya ssente gya wagguluko. Kati ogenda n'olaba nti abantu bamala ebbanga ddene nga basoma amateeka g'emisolo. Oli nagamba yamaze tugambe emyaka gy'asomye nga asoma amateeka n'amala LDC n'akola masters emisolo n'akola ne PhD emisolo. Okulaga nti ayagala okuguka mu kintu ekizibu naye gwe ssekinnoomu n'osalawo ogambe nti gwogenda okweterereza emisolo gyo nga ggwe obeera weesibyemu omuguwa ng'ate gwe waguguze. Kyandibadde abantu batandika okukimanya nti okugaggawala kwonna kwe tugendamu kati mu maaso wakukolagana n'abawabuzi. Kukolagana n'abawabuzi tukubuuza nti oli mugagga yes ani advisawo mu misolo ogenda okukiraba nti tolina kitegeeza olina obuzibu. Waliwo omuzannyo gwe nnina wano, omuzannyo guno cash flow. Omuzannyo guno baguyita cash flow. Rich dad, poor dad. Omuzannyo guno baguyita cash flow. Mu Uganda ndowooza tetugitunda kubanga nange ngitumya mu America. Naye kyenayiga ku muzannyo guno ebintu bisatu ebyavuwaza kubanga gwogera ku bugagga na bwavu. Tutandika ffenna tuli baavu ne tusomoka. Ekituyamba okusomoka nga tukoze kye bayita passive income. Passive income ze ssente ze tukola nga tetuliiyo. Ssente zonna z'okola nga teweenyigiddeemu nga ggwe. Oba olina muntu akusikira Rolex, oba olina mudaala gw'amatooke, oba olina burento bwo, naye ssente ezo zivaayo nga teweenyigiddeemu. Kasita zisobola okujja ne zisasula ebyetaago byo byonna ze tuyita expenses, oba ovudde mu kye bayita rat race. Bw'ova mu rat race kati ogenda mu race ey'ababingwa w'amabingwa abanene. Buli omu gye yali agadde. Buli omu gye yandiyagadde. Naye waliyo ebintu bisatu biriwa ebikuba abagagga. Biriwa ebyo? Okutwala mu kooti, divorce n'omukyala n'emisolo. Naye bw'obitunuulira byonna bigwera mu kooti. Omuntu kati mu America ekyo bwekitobwe kiri kyova olaba mu America batya nnyo divorce. Omukyala asobola okutwalira nno ddala ssente nnyingi. Wano e Uganda divorce si y'amaanyi nnyo mu kwavuwaza kubanga bw'osoma constitution yaffe ekkiriza omukyala okubeera nga asobola okubeera n'ebintu bye n'omusajja asobola okubeera n'ebintu bye. Osobola okubeera ne mukyalawo n'ozimba ennyumba z'abapangisa nga talinaako mugabo.
era bw'agamba nti alinako omugabo nga bamubuuza aleete ekiraga awono mwalikyusizaamu si ffe tukyusa bannayuganda be bakyusa ffe tubeera balooya tutapute naye mu Amerika kirala mu Amerika bw'otunuulira n'osoma omusango gwa divorce bakugamba nti omusajja yawadde omukazi $1,000,000 kati producer gwe bayita Dr. Dre mukyala we yamutwalako $1,000,000 mu Amerika balina ke bayita prenup oba prenuptials nti bw'oba ogenda okuwasa omukazi musobola okugamba nti owaayo nga tonayingira mu bulamu bwange ninayo obuyumba enansana ninayo takisi zange bweziti nina ne restaurant bino obitegedde tobirinaako ki nakkiriza kati yali akawandiise ka prenup ako ne mukyala we naye mukwagala nti okulaga mwamwagala n'akayuza nekafa kamukostinga $1,000,000 kati ebweru ebyavuwaza abantu omuntu akutwale mu kooti omuntu bwakutwala mu kooti oba akuvunaana musango gwonna guyinza okwavuwaza omuntu akutwale nti divorce oyinza okwavuwala n'ogwawo n'aba omusolo okukusemberera kati ebyo bw'oba obigize nti bikuba abagagga kati otandika okwetegeka obirabye byonna biggwera mu kooti kati kitegeeza kigenda kumenya mateeka ng'okuba nti oli wano e Uganda oli mugagga nga tolina looya anaakutaputira kikitegeeza kubanga okugenda obugenzi mu banka ne bakuwa ekintu gwe n'oteekako mukono lwakuba okisome toyinza kukitegeera ng'oli wa bulijjo eri endagaano ya banka ebeera mu lulimi baluyita legalize ffe abasomya amateeka ffeka abalutegeera legalize lulimi kati bayinza okuga oli ayinza okuwandiika buwandiisi nga ayina kyategeeza naye nga looya yakitegedde nze nga sitegedde nyo n'okwanjagala looni giwako obuyimba kati gamba nga olaba okuyimba bw'oyimba oluyimba lwo ne lubeera ku CD olina copyright naye bw'okola kye tuyita assignment mu mateeka rights zonna ez'oluyimba oba ozimpadde kati gwe bw'osoma ekigambo assignment n'ojjukira eri holiday waakabakuwanga assignment notikinga ensinga egamba omulala onaawedde okitegedde so assignment legalize nti bw'okiraba mu ndagaano ebigambo ebyo byetukozesa consideration tekitegeeza nti naafaayo consideration eziba ssente z'olina okuwaayo n'oli abeere ng'awadde ekyobulaga nti ntunuulidde obulamu buno ne ŋŋamba omusajja omugezi ennyo yagamba nti homo homin lupus nti yatunuulira ensi n'alaba nga omusajja ali mu kulya musajja munne amumalawo naga okay omusajja bw'aba ali mu kulya musajja munne ng'amumalawo kitegeeza omusajja nga tebannamulya alina okwetegeka bano abanajja okumulya bamusange nga yeetegese okitegeera abeere muzibu naye gwe oli muzibu mu ngeri ki ey'okuliibwamu toyina munnamateeka si nti ate weetaaga munnamateeka gw'onoosasula kolayokko naawe emikwano mu mwaka mupya 2024 ne toyinaayo musawo mukwano gwo toyinaayo munnamateeka mukwano gwo ne ka police station kukyalo kyo tekuliiko mukwano gwo kati gwe ebiri we babikwatirayo bisulayo bwe bakwatirayo asulayo abantu ndowooza bandibadde batandika okubeera strategic mu nkola y'emikwano nze nina buli muntu okuviira ddala kwakyusa emipiira okikola otya anti ndi strategic mbeerawo nenga neetaaga ki kati tebeeza nze nsoma amateeka naye nina balooya 12 obakozesaayo okiwulidde ekibuuzo ninaakola ku ndagaano nga za famire ninaakola ku ndagaano nga bya ttaka ninaakola ku ndagaano nga bya bizinesi ninaakola ku bya misolo nina okitegedde
banjawulo kumpa kwa advice ate nga sinti nobasasulwa buli mwezi naye embeera awo nemanya nti naye ono looya nga mulungi nnyo mu byettaka naafuuka mukwano gwange ono looya nga mulungi nnyo mu byemisolo naafuuka mukwano gwange. So emisolo gisobola kulemesa gitya okukuŋŋaanya ssente okufuna ssente? Anti kyolina okumanya mu bulamu bw'ensi ndowooza kyayogerebwa US okufuuka ensi kyava mu kwegugunga baatula mu kye bayita Boston Tea Party ne baga naye Abangereza batuggyeko emisolo mingi tubalwanyise tubaggyeko. Bamala okuggyako Abangereza naye ne bakituula nti tosobola kulwaninga gavumenti nga tolina misolo. Kati abaali bakulidde olutalo lw'okuggyako bali abaasaba emisolo mingi balina okuwandiikira abantu abawagizayo nga babagamba munaatusonyiwa tukizudde naffe buzuuzi nti ebintu ebitagenda kwewalika mu bulamu bw'ensi nga byo mu mazima byantu nkomeredde mu kutuukawo okufa n'emisolo okitegeera. So omusolo guyinza kukulemesa gutya nti gavumenti shareholder mu bulamu shareholder wa 30%. Kati olina okwetegeka ogabane ne shareholder yakeera bukezi ku makya naga nga tewampa migabo omwaka oguwedde ne guno omwaka nga tompadde migabo ondiddeko ekimala bwakuwa assessment akuwa nnene. Kati bw'oba teweetegese kulwana n'ezo assessment zikulya okakana ng'olina okyusa erinnya lya kampani gy'ozimbidde erinnya abamu balina n'okudduka mu ggwanga. So kikwetaaga obutatambula butambuzi mu nsi bakusanga ogaye nti nali simanyi mu 2024. So abantu kyenyinza okubakubiriza guno omwaka omupya kuli beerayo zimba kale ejje zimba ejje naye ng'olizimbidde mu mikwano olina emisawo olina abasawo bakwano gwe n'obeera nga toyinaayo omuntu gw'omanyi ku Cancer Institute ku Heart Institute toyinaayo musawo gw'amagumba gw'omanyi gw'olowooza osootambulira mwene ensi n'otagwako ku kigo. Kale gwe bw'otaagwa abaana bo bwe bataaye baana bo bazadde bo ojja kukera omukono agubandudde. Abantu bonna boyina mu masimu batunda ngatto ngoye masaawa kitegeeza ogenda kuddamu oboneebona okunoonya n'akukola ku magumba olyoka okisasulira ebbeeyi ennene. Kati ekimu ku biyamba abagagga okusigala ne ssente ye netwaaka y'abantu ababe baludde nabo nga bakola ebintu. Nina pulamba, nina ow'amasannyalaze, nina omuseresi, nina omusizi wa langi, nina asiba tayo, nina omuzimbi, nina engineer, nina architect. Nti kyenjagala kyonna okukola abo abantu tebasobola kunseera bakikolerawo ate nensasula luvannyuma. Oyogedde ku kuseera tasobola kuseera nga tuwumbawumba mu dakiika ntono. Biki ebyo njagala omenyereko ebitonotono ebyo bitulemesezza okunyweza ssente nga tuwumbawumba? Ebitulemesezza okunyweza ssente number 1 ekimanyikiddwa mu nsi yonna nti ssente tetuteeseteese bwe zinaatambula kye bayita budgeting. Ssente kasita zigeza ne zikutunuulira Ruth ne zimanya nti bwanteeka mu nsawo nfuluma bufulumi tezisigala mu nsawo. Ate nakizuula nti abantu budgeting tebaagimanya. Abantu baalowooza nti budgeting kwe kuwandiika ka lisiti gwe n'ofuba olaba lisiti mpanvu ng'owandiise by'oyagala ne ssente n'oyingira supermarket. Eyo si ye budgeting. Budgeting kwe kugamba nti nina emitwalo 80 gye njagala okuspendinga ku mwana w'essomero. Ne bakuleetera amasomero gonna nobaga nina emitwalo emeka 80 ne bakuleetera ery'ekinana ne bakuleetera ery'ekyenda ne bakuleetera ery'akakadde ne bakuleetera ery'obubiri ne bakuleetera ne international erya $10 nga wagambye olina emitwalo emeka 80 oli mu budget. Ssente kasita zikulabamu ekyo tezirina gye ziraga. Nakugenda natandika okuzisembera mwaka ki
mu 93 nga ndi mu pifu egyo myaka ndooza nga 3 nzitunuulidde nentunuulira ebiseera lwe nasigala nazo n'ebiseera lwe zampitangamu obuyisi kyekyo kye nakola eyo ye budget ogamba bugambi nti wanaawaka tugenda kumala emitwalo 3 ewiiki nogaaza olina kati byonna mubiteeko mu mitwalo 3 oba amasanyalaze mugulako ga lunaku enkyanga tuzikira luli ne tubeerako tetwaka ne tuzikira tuyina emitwalo emeka 3 ye budget kyova olaba ensi zaffe zonna mu africa budget yaffe buli nsi okuva lwe twafuna independence ziba mu deficit kubanga tewaliwa ayimirirawo n'ateekawo ekigere n'agamba wano wetukoma kati nagamba abantu nti abaana betubeera nabewaka bamafiya batya naye abantu tebakikkiriza bamafiya batya ati abaana be bakyusa budget nagenze nabaddeko nagenda juzi okusala enviiri ne muwala wange wensalira enviiri waliwo supermarket tuba tuvaayo ne muganga ngenda genda nkugulire pringles zammeka za 5 ku mutwalo bwe yayingira yakwata kintu ekyo kye bawandiikako ekyo nga bwekisaala bwekisiimuula mitwalo egi ebiri kati oyo abeera mafiya bwe mba sisobola mukontrolinga ekyajja kikola ne maama we abeeko kyakola ne mutowe ne muganda okakanyanga budget evuddemu bala neyanziza olunaku lwompadde nakadde kumpadde mwami Buteraba nange neyanziza obudde bwompadde era nsuubira nti n'omwaka guno tukyali ffenna tukyali ffenna kubanga ebigezo mukama agenda tuyamba bigwe mu gwokutaano guno amiina awo tuddemu tutambule buto neyanza nnyo neyanzikise so bwetyo tubadde olunaku olwaliro bannange tujja kusigala olunaku olwenkya mubeere bulungi bye